Celebrity track and of course Koli Alan Cruz is my name Mr. Handsome njongolo kutegeza go muganda wange wewe alinyo kuberanga ate otwekumiddeko onako olwalero ndieno wa mchala Dinkins and of course yomu ku basawo betugamba abasawo b'ensusu nenga ajjanjaba olususulo ng'akozesa ebibala sina kindi oyinza okubanga obirine wakabingi nnyo byagenda okubanga atulagira ku ngabo embirabako wano nga abirina ayina ebibala bingi nnyo byajja okubanga atulaga agenda kuba yoyota fesi yange n'obulungi nnyo n'ebibala byaffe ebya bulijjo ate nga tagasseemu na kintu n'ekimu oba okubitabika n'ebiragalaga ne products endala ez'abazungu nedda bibala byaffe byawano bya kinnansi era nga abirina bulungi nnyo agenda kuba atunnyonnyola naye nga mu bumpimpi kasooka atubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo Mukyala Dinkins sembirano soko obuuze ku bantu gye bale kunya kale so na gye bale amanya nze Harry Dinkins from the Dinkins music. Ekintu kino ekyokujjanjabisa ebibala oba ekyokulongoosa ensu n'ebibala okimazeemu bbanga ki? Nkimazeemu emyaka 10 kati. So ogenda kutujjanjaba olunaku olwaleero ki kyenyini ky'ogenda okukola? Olwaleero tugenda kwa fruit facial treatment. Uganda omuntu kyeyalikoze atya? Okukuuma olususulo ng'okozesa ebibala byennyini ebyo tulina awaka. Wali okimanyi nti ekisigo ky'ovacado scrub ennungi ennyo kiwonya obukadde kiwonya wrinkles. Yes, kikola scrub omulungi ennyo abadde akisuula bambi tosuula. Tuyina avocado gwe tulya bulijjo. Avocado no wali okimanyi nti bw'omwesiiga asobola okuvaamu buto akola olususu alabikira ddala nga gwe bayiridde buto okitegeera. So tuyinawo epapaale nga lirimu honey. Okay, tulinawo mubisi ogwaffe ogwa wano Omuganda. Yes, ogw'enjuki. Tulina cucumber juice mulungi nnyo. Okamula kicucumber n'okijjamu amazzi. Okalakata ng'akalakata muogo. Bw'oba olina grater osobola okukozesa grater, naye bw'oba togina kola ekyaffe ekya bulijjo chap n'ojjamu juice gwe tukozesa. And then tuyina eggi lya amazzi g'eggi malungi nnyo. Tali njuba? No. Tokola nsobi kuteeka mu njuba. Yes, kuba tuba twetaaga amazzi gano olw'ensonga nti gayambako okuzza elasticity gye tuba tuluzinze mu lususu. Remember elasticity bw'eva mu lususu zenkanyanya you get. Yeah, so eggi lino lituyambako okuzza n'obanga enkanyanya zikola ki? Zigwako. And again okuba nti pores bwe ziba nga ziri large nga zigazie wali olabeko omuntu ng'alina fesi ngerimu obutulituli. Yes. Kakati neyambako okuzza pores ezo ne zidda mu nteeko. Okay, ate ekirala? Then tulina carrot juice kyayamba ajjamu black spots. Byonna bikamula mu bibala byaffe okwata carrot yennyini. Tewali wano product yonna. Then carrot ngambi ayamba ku black spots. Toyina kyoyongerako ne mu carrot? Carrot yokka? Bakyaleyo ku YouTube channel bajja kulaba engeri gye babitegekamu video gyeri. YouTube channel okozesa manya ki? The Dinkins music. Okay. Ate kano kakundi Santanizer. Kano wano weekali neera katuyambako okutta obuwuka. Ekyakyo sayogedde ku kisigo ky'ovacado, it's an antioxidant. Antioxidant? Yep. So kyekitegeeza ki? Kituyambako. Bakayise batyako? Antioxide? Antioxidant. Antioxidant. Eyambako omanyi nti environment zaffe zirina tuba na gundi ngambe ntya obuto obuyita okuva mu makolero okuva mu biki okitegeera. So olususu lucollectinga lutapinga bingi. So ekisigo kino kituyambako okuba nti kijjamu obutwa mu gundi yaffe mu lususu lwaffe. Kirina otuzzi tutini nnyo naye ng'otuzzi otwo tuyambako okupeelinga off the dead skin. Yes. Ate tulina kano ka massage oil. Kano
oil ono njigiriza n'okukola oil bw'oba osaze ogowinga nakyo okuuma melanini yaffe nga nnungi yunabafirika okakola muki mukola mu carrot eri mu buto era ne video gyeri nga njigiriza okola oil bw'omala facial ng'oyagala ekyokwesiga ekya buli lunaku daily cream oba osobola ogenda mu fumbiro lyo n'ogula karoti ya 100 oba 2 oba 3 n'ogula ne olive oil n'okola gundi oil omulungi era gwe nkozesa abaana gwe bakozesa n'abantu baana beesize oil wano ne banyirira ne bakuuma kala yaabwe ng'eri nakyo kyetugenda okukola no ku celebrity track kukola ku lususu lwa Mr. Handsome kwegamba nsigaire ddala ng'ate ndi luvubuka olw'ennyini lwegomba olw'oku TV yo ne luba ng'ate lukunyumira sorry ebibala biyambako okujja mu wrinkles biyambako okujja wrinkles enkanyanya abaana abato bajjudde enkanyanya buuza matovu experiencinga kakati eyambako okujja mu wrinkles eyambako okujja okutreatinga dry skin divorce ngena muleeta kubanga divorce anyiiga enkanyanya ne zijja mu maaso atandika okunyiga ng'anyiga aseka ati kubanga enkanya ziba tezikyalina eziva kati ekirala eyamba okujja mu black spots yes ne white spots wali olabyeko omuntu ng'alina oluntuntu olubeera olweruyeru olwo nga olabika bubi nnyo alinga ali ennyo capati baatugamba ng'oli ennyo capati oluŋŋano lutandisa okufuluma mu nnyindo simanyi olabika oleeta mama Brighton wano kakati obwo nololo olubeera olususu olubeera n'oluyinjayinja okitera nnyo okusumbwa abadde yes naye nga lubaamu nga luli awo luntuntwe ebibala bino bw'okozesa fruits zino tolyetaaga bizigo ye mukyala bamuyita Miss Dinkins and of course nyongera okutegeeza gwe muganda wange nti tugenda tandika okuba nga tugenda mu session yaffe tugenda okuba nga ate Mr. Handsome bamufaananiza ddala abali abaakolamu abasajja abaakola ensusu ng'omusanga mu taxi oba n'omusanga mu motoka n'omanya nti wa yoyo omusajja mamange gwe yantuma oba gwe yaŋŋamba so olunaku olwaliro tube tugenda otandika ne Dinkins ng'atulaga ABC buli step otherwise ntuza tutandike bannange divorce ku kamera kwali bulungi nnyo Duke Dennis tumulina wali ku kido naye wali bulungi nnyo ensonga zonna kuba nga zitambuza bulungi nnyo abaagala Duke nnyongero bategeeza nti olusuula mugenda okuddamu mulaba naye temugamba nti yeeyerusa wabula abeere no mu Dinkins music nga batunyiga bati ensusu but temuvaawo musubscribing ne ku channel ya Duke bannange ne ya Dinkins music okusingira ddala ya Dinkins music gye mba mufaako ennyo kubanga oli yatuuka yatuuka gye yali alaka kale tutandike endowooza kale in French we say we gonna start le let's start le yes atukozesa tawere eno mu kika kino bwekiti olw'ensonga nti ebintu byetudiiringa nabyo biri acidic no the color kati oteekako tawere eri enjeru eba egenda kukola ki eba egenda qualifying you get yes so tugenda kusooka ne dermaplaning Alan you dermaplane me kale okay tusooka ne abapya ku page yaffe tusooka ne powder tuyambako okuexposinga omutunta gwonna okay bwe tugenda okugira tulina wano ejirita mpya so yambalu Alan weefuge kale eno mudwaliro okubuuza tekukkirizibwa obuuza naye nga webaako woogiragira iringita mpitako kale kakati ejirita tugisumuludde tetugenda okukola masaletano okay tetugenda okukola Jen, now Miranda says, okay, let's continue. I'm live and here. Thank you. Okay. Fagale ke kuyikako.
you know nga bwe twagamba nti ebibala bino birungi nnyo okusooka okukola nga obudama planings olusolo ne luba nga omutunta guvuddeko olwoyayoya ne luba nga lukuvuddemu bulungi skin neba nga eri clear nnyo. So I forgot one thing. I'm supposed to tell you. Martha, I think help me. Come on, help me. Tiaba The baby. hairline? No. The hairline. The hairline, this one. Tiaba Babiloni bakaye nange nsazeewo nkaye atoba bakaye. Come on. Okay. Kati ekituteesaako kano yongera onywezeemuko katono. Yes, like that, yes. Okay. Ekituteesaako kano obutamesinga naddanya abakyala abeera n'oluviiri lwe nga lunyiridde azze okumukolako abeere fresh. Naye kati bw'otamuteekako ebibala bino bigendawa munviiri, so that's why we cover that. Naye nga byo tebirina buzibu okuba nga bigenda mu nviiri kubanga era nabyo bikola ki birungi ku nviiri. Black spots, at least some people have experienced. Olaba ebyo ebikunkumukaye olwoya lwobadde olina naye ng'oba tomanyi ne dead skin. Now, tugenda kukola ki? Kusteaminga. Agenda tekano bucket anti tukola locally. Bucket erime kola ki? Kunjikira. Kwokya. Oh! Mata efalo. Gaba merere toteekamu kintu kyonna. Yedde katangawuzi. Tangawuzi akukamu kyali. Kati tugenda kutuuya naye. Nako bikako. Tugenda mu sauna? Local sauna? Tukola ebintu bino nti omuntu alina ewala ewaka mu kyalo eyo asobola okuba nga asobola okukola ki? Asobola
Lilian. Ali fine. Blowing a mukobola nga steam egize. Again, now we are going to stay for again kubera muno for some few minutes. Ye watu yanira because I can't say minutes waste kubanga buli omu alina different type of skin. Waliwo abangu okutuyana, waliwo abalwawo okutuyana. Okitegeera. So kisinzira omuntu kati nze nyangu amangu nnyo. I sweat very fast. Now there are people who take long to sweat. So kati ajja tubuulira nti oba ali fine oba atuyanye oba nedda. Sebo Alani otuyanye? Sinaba. Nywera. Alani bagamye wefuge. Kanefuga. Nera nga bwobuuza. Anti, munange. Kakati, ebintu bino, you make sure nti ebibala bino or scrub oba ekisigo ky'ovakado tugenda kutandikirawo okukikola ki okuscrubbinga. Bw'oweesanga ng'ekisigo obadde scrubbing like ng'okigreatize ne kitaking along, kyokola okuzza otuzzi tuli otubaamu kati wano kiri dry olw'ensonga nti tuluddewo okukikozesa. Ekisigo ekito kirinda kala? No. Tomala okola kibisi? Okola kibisi nga kiri fresh. Kakati tugenda okola osobola okukwata ku cucumber juice n'oteekamu katini okuyambako kuba nti kifuna kiba wet. Ate n'olususu lulina okubeera nga luli wet okuscrubbinga bulungi olususu lwaffe luno. Kati obubalabe bwe mulaba ku Alan obupopinze mujja kubanga temugenda kubanga mubuudira nti okubulaba nti buli awo. And then nekireetamu nekibanga kireka embalabe ng'eri clean so that amazzi gajje gasange ng'embalabe temuli kasasiro esakinge out amazzi agabeera agayamba okuddamu okuddamu okuzimbirako endalo kitegeera. Kathy says, did I miss the lessons about making cucumber oil over okwekwatako gwe mwennyini Alan. Osoko okwekwatako no feelinga gundiyo olususulo no feelinga skin yo obuze nga mumfudde kakatiyuma. Yeah. By the way, you get that difference. You can feel your skin. My skin is smooth, yeah, and muntu ali serious kale. My skin is smooth. Oshitegede, and I'm feeling the smoothness is quite eligible. Smooth, yes. Lengenda gamba eligible. Chitegeza ati. Kwa manyo luzungu then sidioku. And says, Alan, don't eat our fruits. Yazisabye dda. Then
But by the way, she's a good person, believe me. She has the reception. Ate nange kyensibya mugamba nnyo n'ekino ekintu tukole clinic nga ya bintu nga bino naye you know she has that good heart ate mulokole kale kwegamba ebintu ebimu yanyumirwa bikola wano abantu ne bayigira wano. Adventist nakateekeko SD. Yeah, by the way, she's an Adventist. Bana abayimba byo bati Mukama wasituka. I love it, by the way. Ekyo tusigako kikati. Kati tuteekako gundi amazzi gejje ogenda taata kwegekerawo okwogera osidike bettei wallahi gamba mwala oyinze yansesa era ngenda musiba obumu naye tolina kwogera. Okay. Great says I'm dying of laughter. Then Amina says, how about oba okukola ekintu kyonna jjukiranga okutandikiranga mugundi mu senta ennyindo weeri awo olususu olusika oluteeka eno mu matu okitegeera tolusika ng'oluteeka ku kalevu wansi. Jen says omumaze awo he will be quiet. Ate kati musumulula ndi mumujjako akagoye ku mumwa. Alan kolwanga olususu luno skin ebeereki Vivi says oyo wamugyewo mukwano. Why? Kankusumulule. Anne says, is that egg white? Yes, it is. That says soon to change the Dinkins family. Then Lillian says bakagambye tekwogera. Then Jen says omumaze he will be quiet for a moment. Bakweralikiride Alan abantu. Tiana says Alan sirika. Ojjamu bulungi equate eno ndowooza abali musobola okulaba kiki kye tulaba ku skin ya Alan right now. Eringa gye bakoze eki etandise okuba nti ereeta enjawulo kamelanin no kalaba ka popping out nicely. You understand? Mupya kati Now this is the guy their mother told them about. Naluoga Grace says, thanks darling. Do you sell these things or no? No. No, I teach you how to use them. Learn how to use them. This is papaya, Popo. Popo. Papali. Osumulukuse.
Kathy says, Dora, Jokam, and Landia. She's tagging someone. Thanks so much, Bam. Kagot says Alan is like under lockdown. Then Annie says, Mama, I came late. What do you use before the egg white? Before the egg white, we use a seed of avocado as a scrub. Peace says, Mommy, I missed you, Banange, but thanks to God, today I'm here. Banange, we started late, Band, peace. But thanks so much for loving us. You guys, thanks so much. Please subscribe on our YouTube channel, The Dinkins Music. And comment, like, share. Let us share some love. Alan tofolding a face, and no kuberanga relaxed. Let's take it. Ngeri Alex. So take it. Kano tumasajinga papale. Okay. Mary says, I have spots. What can I use to remove them? You can use this fruit. First, learn how to do fruit facial treatment. After that, you can use avocado and carrot on a daily basis until you reach a day. Until you reach treating okulala, some words sometimes disappear, Amira Great says, I can't live till when he's done. I'm laughing to the end. Then Lillian says, Lillian says, Chichokola after 14 days. After 14 days to change. Avocado scrub. Okay, you reply. Avocado scrub. Yes. And dermaplaning. Zaina says, Mukwano, kozeseza olive oil naye kati, nina black spots, fruit nazitwala. Now, olive oil, mukozeseza otya dear? I think she's smearing it. You smear olive oil? Okay, fruits zigenda kuyambako kujamu black spots says. Okay. She's asking, where are you located? Mikwana, I'm on your phone. I'm on your phone, but dear, I'm just helping you guys. Namgenyi Maureen says, WhatsApp number? Go to YouTube, go to our YouTube channel, The Dinkins Music. There are many videos there. You can go and, you find what your questions, you find what you want to know if you failed to get me. Mira Great says, thanks for the kind heart, dear Dinkins. Namudu Harriet, God bless you. Amen, dear. Yeah. May God bless you too. Jameda says, thanks so much. Omasajinga paka bwakola ki? Ekibala bwe kiggwerera mu gundi mu lususu. Okitegeera. Maki Hill says, Alanga, he's sleeping. Bamuganya okwogera. Mata abamuwala. No cucumber. Gabriel Demix says, Harriet, my God bless you for the kind heart. Thank you, dear. Dad says, thank you everybody for watching and listening and sharing from the Dinkins family. Thanks so much, babe. Thanks so much, honey. Oja kusirika. Ala ninakukolako wanene. Ekanempa na kululenzi. George
Johnson Levy says, Nawe no buyinza okuwaana eyo. Johnson Levy says, Bambi Katata. Lwaki bakusaasira? And Lwaki bakusaasira Alan? Before it was cucumber. Now this is avocado paste. So tugenda kuba nti tulina mu massaginga. Bw'aba mulungi avaamu bulungi oil. Naye bw'aba nga abadde akyali muto tavaamu oil. Nga bw'omwagala kiringa kumufumba nti bw'aba nga bamujja ku muti nga muto tavaamu bulungi oil. Kati ogenda ku relaxinga taata ebibala bino obirya buli lunaku si kyo? Kakati feesi togifunya kubanga tuli mu kulwanyisa ki? Bulwadde. Kanyanya. Kati tuli mu kumoisturizing avocado mulungi nnyo kumoisturizing olususu mulungi nnyo. So tuli mu tugenda mu massaginga until bwatuleetera oil. Bw'anaaba nga mulungi ng'asobola okuvaamu oil. Ajja kuvaamu. Scopia says, I'm new here but I love it. Thanks. Thanks so much, dear. Hillary says, Mama Brighton owedde leero. Then Kagot says, lockdown on Alan. Kinda says, what have you used to remove the mask? I've used, you can use a wet towel, smooth, you can use a wet cotton, you can use a wipe to remove the So guys, thanks so much for loving these things. Thanks so much for the questions. That shows until muba interested, mwagala okuyiga, era mwagala organic things, natural things. That is very good. Kathy says, is it papaya, is it oil or juice? It is paste. It's a paste. Anne says, how do you make that papaya? By smashing. Hillary says, we need WhatsApp numbers. Katugenda kusooka tuleke. We are going to leave the skin eboobere oba kitegeera. Avocado ayingire bulungi mu lususu. Then tugenda kulekamu for like 3 minutes to 3 meters. Oh, okay. I taught people how to make oil, carrot oil, as a daily cream. And again, if you have something to treat like spots, black spots, like pimples, please, you can use avocado. What's it again? You can use avocado okubeera nga akuyamba akubanga jjukira aba Janjaba ky'olina mu lugungi. Embalabe, black spots, okitegeera avocado ne carrot kye nabadde ngamba nti you can. Mary says, I have black spots on my thighs because ojja kukozesa ebibala mukwano. Then Dad says he is now awake. Thank you. Chantel says, look at him. Then Julie says, well done. Avocado afaanana nsabasabye avemu oil. Caroline says, Mommy, my face is getting more pimples and more black spots every day, yet I stopped using the lemon and honey
2 weeks ago. Could the problem be cucumber, or I eliminate it also? Okay, you can drop your number, eh? Who is that? Caroline Moria. Hey, you can drop your number. Nsobola okumanya why, and agambye yakukozesa emirundi ebiri, yakukola fresh emirundi ebiri. No, agambye yalekera okukozesa lemon and honey 2 weeks ago. 2 weeks ago, eh? Kakati just like a number yo, eh? Nja kukubira, then tulabe why is it like that, and you know, tulabe kiki ekireeta ebyo. Oyinza okuba abadde wali ku creams, nobanga nti nga ebigundi nga like oba ebibala bikyasakinga out of twa ebyo bintu ntubwebito, naye nga still I need to talk to you, I need to follow up, eh? Alan Bibb says mwe musinga mu kintu kino lwakuba nti avocado waffe kale ereese oil naye nga si yenze gwe mbadde njagala, okitegeera tabadde mulungi nnyo ekiri awo, but still at least erina keereese, okitegeera erina oil omutonotono gwereese naye nga Jane says I missed a step from after applying egg water. I don't get what was the next cause. I was called by my boss Vanange. Zaake emabega katono. By the way, asobola okuzaako emabega katono ku live. Okuzaako emabega live n'olaba. Ngenda kujjamu avocado abastickinze. Okay. Jen says thanks. Scovia says watching live from Saudi. Mom, thanks a lot for teaching us. Thanks so much for watching and for loving the fruits. May God bless you. Sijjamu oil, eh? Sijjamu oil, naye nzijjamu ebintu ebistickinze. Pesta stickinga, so mba nina okulongoosa buli wamu. Aida says in Saudi I have pimples and black spots. What if I'm using temerize to scrub my face? Sweetheart, I normally recommend what I know. I can't recommend what I don't know and what I don't use. Navayo kubayigiriza byemanyi, bisimanyi, waliwo ababimanyi. Naye bwe kibanga ekintu ekiri ku list yange, if an item is not on my list, please, I can't recommend, and I don't know how it works. Yeah. Just ask me about what you're seeing on the menu. I'll be glad to answer. Chantel says, hi mommy, I don't use any cream on my face, but I continuously have black spots and pimples. What can I do, please? You use the fruits, and if you need like guidance, you can reach me and I help you out. Oba goberera video ezo nga bwe ziri. Kathy says, Mommy dear, what should people with a wrinkled skin throughout the body do? You can still use these things together. You can scrub your face with the seed of avocado. I mean the skin, the whole body, with the seed of avocado. Together. So just stick on fruits, you get something awesome. Your skin will be good. Ernestine Ann says, I had gone off, Mom. What's after the avocado paste? We haven't. We are going to put carrot. Alan's Babe says, Alan Cruz,
bwe bakumala nze nzirawo siri bulungi nange. Jangu mwana wa mama. Carolina said that. Bana sijjamu oil waffe, but I'm trying to clean him up so that mbeere nga nkola ki? Mbeere nga tugenda ku step yaffe eddako. Romax says, wow, thanks for the guidance, dear. I appreciate. Thanks so much, dear. Then Chantal says, yes, mommy, I kindly need you to guide me things. Oh. Okay. Kathy says, okay, mom, thanks so much. Then Irene says, Jaja, choka muchala. Muchala balieno bankolako. Grace says, Mama Brighton, bana kugwako ncha muchala Mama Scovia afudde. Okay. Kati tugenda kukozesa carrot oil waffe. Carrot juice. Yes. Toteekako mu I'm just oteekako mutono biba tebigenda munnaye tebigenda nnyo. Ninga ate bikola results ennungi. Oziraba ndowooza Alan. Sina kusiga bizigo. Yes. Ekitegedde. Muli nange mpulira enjawulo. Ate ng'ogiraba. Webale nnyo. Bakusiiga zino fruits owulira nga obugagga busembera. A carrot juice. Ugenda kusaba mulimu black guns zikwetimbye, you know. Kola facial. Agnes says, my first time to be here, kumbe nasuwadda. Then Kinda says, Mom, that's a lot. Do you have a session for removing minor wound scars from the legs? No, my dear. Fruits don't remove scars. I won't promise you. Calvin says, you can see the results already. I'm impressed. Wow. Alan's babe says, Chitufu obulungi kwefaako. Thanks for the show. Amanyira abo abaana bamanyi. Princess Jalik says, thanks so much, dear. Then Dad says, carrot juice or carrot oil? This is carrot juice. Jen says, let you pay. Hey, I know you. But on a serious note, please subscribe to her YouTube channel. It's the Dinkins Music, and you'll never regret why you subscribe to her channel. The Dinkins Music, THE da Dinkins Music. It's just too nice. Okay. Nsobola okugamba nti muteekako ka carrot oil naye yasalawo nteekeko oba nedda. Sako! Okay. Kasita ogamba. Banaye musubscribinga ku channel yaffe ya Duke, Dennis Duke, Wanyale. Dennis Duke, Wanyala. Uganda, you know, I love the other culture name of yours. Dennis Duke, thank you guys for subscribing to his channel. He's a good guy. Ali influential ng'omuvubuka. Bw'olaba akuma omuliro mu kintu kya Nabatanzi, eggwanga ne likankana. Nabatanzi ndi wa ne Dennis Duke munnange kagukuma. Ndi naye wano, naye nga mwebale nnyo tufollowinga, mwebale nnyo okufuula ba YouTube ab'amaanyi. Kati mutaddeko carrot oil. Though wali nawo yaligendeddewo, okitegeera. Ayagadde muteekeko ka carrot oil ke twakolera wano mu ffumbiro lyaffe era ke nabayigirizaako one time back ku YouTube gyekali basweet musubscribing ku the Dinkins Music olwa ebirala bingi tugenda kuba tuyiga ebintu bingi
tugenda kuyiga ebintu bingi era maaso awo erinnya lya peti tujja likyusa olw'ensonga nti music atulimitinga nnyo okuba nga tuyiga ebintu ebirala ebisingako awo okitegeera kati ndowooza olaba skin nti efunye glow eyo eriki eri nakyo okitegeera luli nga bwe wabadde Alan si bw'oli ekirala mbaye njagala obalage pimpo zigo kyaziraba obuli obupimpo bwabadde bubugize kungulu nakafeesi owulira ozikwatako ziwulira walayi kati nsaza emyaka ndi mu 10 n'egyo mbabuulidde okay Alan Cruz of course gemanya Mr. Handsome and nyongero bategeeza nti bwe tufaananye ng'ate process yonna neweddde omukyala bamuyita Dinkins oba muyite Miss Dinkins and of course like her page the Dinkins music osobola okuba ng'ate oyiga ebintu bino ebyenjawulo genda ne ku YouTube channel ye the Dinkins music obeere ng'ate oyiga bino ebintu bino amanya bamuta Alan Cruz Mr. Handsome nyongero okutegeeza nti muganda wange mwannyinaze ensonga zirabye zonna tuli live sides zeno seta gye tukolera ebintu byonna otherwise for now devotion of camera nga kwa abeerako bulungi nnyo ensonga zonna nga tuzitambuza bulungi nnyo Alan Cruz gemanya subscribe mwebale twagala musibe bulungi mweraba naye nga nyongereko baza omukyala muyita Dora Namala webale nnyo interview ye kweri wansi awo gwayagala okulaba ebyafaayo bya Dora Namala wa Bukedde TV1 ekyenkya interview ye kweri awo wansi awo for now I'm out guys have a blessed day musibe bulungi mweraba Celebrity Track subscribe